please, let abantu bayingire. Let's create. Press, move ahead, press. Let these people pass. You know when you block them again. Mukama yebazibwe. Omusajja abadde ateekawo ekituuti n'ayimirira wano ng'alinga yagenda okubulira n'alaba bakiteredde waali musanyufu yakifiiriridde. Sinze kubuulira but I have come to celebrate the life of a hero by the names of Richard Muhumuza. I have come to celebrate the life of Richard Muhumuza, a life well lived. He has been selfless to the last minute. A man of his word, a genuine man, a father of 5 children, a husband of 1 wife, a patriotic man, serving God and his country to
to the last minute. To tell you the truth, I cannot say that goodbye, Richard. Richard will always be with me. Richard will always be with us. We will always be with Richard. Wow. Size kubuulira zize tujagulize wamu obulamu bwa Richard Muhomuzi. Erinnya lye eddala lye mubadde mutamanyi bamuyita Mulinda. Abadde Richard Muhomuzi M naye nga yasirisibwa ye Mulinda. Omusajja omuzira eyalokoka n'alokokera ddala. Yalokoka n'alokokera ddala. Muganda wange Richard yandeetera okukkiriza nti famire si ffe tuzisalawo. Weekanga bwekanzi ng'ozaaliddwa mu famire. Naye ate osobola okusalawo ani anaabeera muganda wo. Obeera ne muganda wo oli gwe babakebera mu musaayi nga muganda wo, naye n'obeera ne muganda wo gwe weerondera mu mutima gwo. So Richard abadde muganda wange yannonda, nange ne mulonda mu mutima. Nsobola okugamba nti emyaka egibadde 20 kitukayanangako na Richard. We have never been in argument, in any argument. Wabula yabadde amanyi kyoyogera nange nenzikakkana. Yabadde amanyi engeri gyanzikakkanya. Okwagala kwa Richard tekusangika. Aza okunjagala paka kukuwaayo obulamu bwe. Richard yaŋŋamba nti agenda kuweereza Katonda nga tasomye lunyiriri na lumu ku kituuti, nga tagenze mu ddwaliro kusabira balwadde, nga talina kirala kyakoze wabula agenda kuweereza Katonda nga andabirira. Nyina omukyala afaayo ennyo Susan Makula, naye asobola nayo okujulira Richard. Richard yabadde amanyi obuguwa bw'engatto zange bwe buli, yamanyi sando zange kuba ndi muntu wa sando, yamanyi stokisi zange, yamanyi engatto zange, yamanyi obutambaala buno bwonna bwe nkozesa. Richard nga yamanyi buli kintu. Richard nga yamanyi buli kintu. Richard
Yangamba emyaka 10 egiyise nga tutandise batifale kati batandise house of prayer kati jigenda kwera 13. Ne yangamba emyaka 10 egiyise okusooka teyakingamba kubanga sali na nantalo. Naye oluvannyuma yangamba naye omanyi ekintu kyositudde kinene nnyo nti bwe kitaba ki bajja kutta naye ng'alina essaala ye nti bw'abanga agenze ku missoni z'eggwanga tebannumbanga ayagala lwe balinnumba tubeere babiri mu mmotoka. Nga nkisazaamu mukyala wakimanyi abaana bakimanyi ng'ayagala tubeere babiri mmotoka le balinnumba lwonna era nga ngamba dadi agali b'amasasi 10 9 nja gatwala limu lyeriri kutta agamba agali beera amasasi nga 10 ago matono ago nja gatwala gonna. Nemubuuza Richard oyogera biki? Richard nangamba nti Mukama yakuyamba n'akubika amaaso wandibadde n'amalala tomanyi kyoli, tomanyi kyogasa abavubuka, tomanyi kyogasa ggwanga, tomanyi kyogasa mu bwakabaka bwa Katonda. Nangamba Mukama yakuyamba tomanyi kyoli singa obikulirwako n'akatono bwe kati wandifunye amalala. Naye ekyo kyoli kyonna sitaani ateeka okulumba ajja kwagala okutta. Naye nze wendi abaana abo boolaba nga ne bw'aba afunye liivu ye ku budde bwe ku ssaawa 10 8 kyange 2 ge ga famire ku ssaawa 10 8 kiba kyange. Abaana nga bakimanyi balina baddadi aba naye engeri gye nnyina tayito ya pasita omwana bw'atannamusanga mpita dadi ampita pasita naye nga kiri okay era twava bulungi ewaka nga tumaze okubuuziganya famire eri wamu. Omukyala yazaala omwana omulenzi abadde n'abaana abawala 4. Mukama ne tumusaba wano n'abawa omwana w'obulenzi era ye mwana wa myezi 2 kati. Bwe yamala okuzaala najja Namayumba kubanga ye wakati wali famire endala nga bwe nagambye Richard Muhumuza yandeetera okukkiriza nti abooluganda tuzaalibwa nabo siffe tusalawo naye muganda wo osobola okusala onoga nti gundi muganda wange. So bwe yamala okuzaala emyezi nga 2 egiyise tubadde tubeera Namayumba ffenna comfortable era nga tukeera ku makya Richard najjayo engato zange. Richard nazze kucelebrate kabulamu bwe kamubabuulira abadde musajja muyonjo ekigenda ewala nti akeera ku makya naggulawo emmotoka tabeerangako driver wange. Naye Richard emmotoka mugitadde bwabanga lw'ebisooto bingi ng'agivuga n'agijjawo n'agiteeka ewantu nga wakalu abula kusooka nabo okulongoosawo naye nga ye ng'omuntu muyonjo nnyo n'agiggula buli kasonda konna n'akalongoosa. Tugenda okutambulira mu mmotoka ng'awulira ali comfortable abadde muyonjo munda ne kungulu.
abadde musajja muyonjo naye yanjagala nnyo nnyo nnyo. Ebintu by'owulira bye boogera nti ngamba bye babeera boogera nga waliwo afudde bannange abaana biki bano tibaliiko kweyama baana bange tubeera ffenna ndi taata waabwe nabo bakimanyi maama waabwe mukwano gwange lwakuba nti sitambula naye nzikiriza nti abadde anjagala nga Richard bwanjagala kubanga omukazi bwalemesa ne bw'oba yagala ekintu kiba kiganye naye yabadde amujjukiza n'omujjukiza ndowooza n'amugamba dduka pasita ayinza okuba agenda so babadde mu mwoyo ogwo babadde mwoyo gumu. So Richard emyaka nga 10 nga buli mwaka atujjukiza emirundi egiwera 5 nga mukyala wa kimugamba n'abaana nga akibagamba nange nga akingamba nti wonna we tugwira masasi bwe gaba mangi nja kufa naye afe naye nga nja kufa matono bwe gaba nga 10 awo nga aliko omwoyo ayogera naye agajja gatwala kyenasembayo okuwulira nga abuusanguddeko bw'ati kyenasembayo okuwulira amasasi ne gavuga bwe gaasirika ekirowoozo kye nali nnyina kuba nali mpulira nga nkyali mulamu kyakutwala Richard kujjanjabibwa era sinza kugamba nti nyina kyenzijjukira ku Richard mu ssaawa ezo oba neezaddako kubanga bwe twatuuka mu ddwaliro Mukama yali yanyambye nga amagulu malamu tebaagakuba weewaawo twali tujjudde omusaayi naye nga abasawo mbaagaza kimu kyokka naye bwe baalabanga emmotoka ekubiddwa amasasi mangi ne baŋŋamba kati va mu kitangaala ne banzijja mu kitangaala ne bantwala mu casualty gye bajjanjabira Walyondoza theatre kusinziira bye nali mpulira naye nga mbabuuza omwana wange aliwa ne baŋŋamba ajja kuba bulungi naye ndowooza nga baŋŋumya kirabika ng'embeera yembi dakiika nga 3 like 30 minutes ne bajja ne baŋŋamba nti agenze eri Mukama waffe wano siri mulamu lwa nsonga ndala ndi mulamu lwa Katonda ndi mulamu kulwa Richard yeewaddeyo nga Sadaaka ndi mulamu kulwa omulimu omunene Richard gw'abadde alaba ebbanga lyonna omulimu tujja kugukola bameka abagamba tetugenda kuswaza Yesu ne Richard kama tuwe ekisa yemusse emikono okola obweyamo mu mutima gwo titogenda kuswaza Yesu ne Richard muwummuza tusobozese ensi yonna ekola obweyamo tusobozese Mukama mu linnya erya Yesu tetujja muswaza
njagala okwogerayo ebigambo bitono nziremu njogere ku Richard si mugenzi, Richard mulamu maaso ga Mukama. Tubadde n'enteekateeka nga kyaki, naye ekituufu kiri nti omutima gwange tegunnaba kutereera. Nga 28 titugenda kubaawo na lukuŋŋaana luna lwakusoloza ssente za Pentagon. Pentagon tugireka tujja kukizimba. Tulizimba olulala. Nga 28 tetujja kuba na celebration yonna, tetujja kuba na anniversary ya kuweza miaka 13. Tetujja kuba na fundraising. Katusooke tutereere emitima, tusooke tuwone mu mitima gyaffe. Bameka abagamba tujja muzimbira? Tetulina budde bungi, naye ate tetwagala kukola kintu ng'emitima gyaffe tegiteredde. So wiiki eno yonna mbasaba, mbeegayiridde, tugende maaso n'okusaba n'okusiiba, tumalirize ku Sande. Okuva ku ssaawa awo 4, 5, 6, 7, 8 obutasukka, tukuŋŋaanire ku Kanani nga tusabira abaana ba Richard, kubanga nze mpulira bubi nnyo ekigenda ewala, naye abaana be n'omukyala bawulira batya. Kino kyempulira tekiriiko mpiso, tekirina kerenda. Akati mu kusaba kuno n'okusiiba wiiki eno, nsaba buli muntu mulamu, ng'oli muntu mulamu, ng'oli mukkiriza, nga wakkiriza Yesu Kristo, okozese ennaku 7 ezisigaddeyo okutereereza ddala obulamu bwo to the holiest. Tereeza obulamu, sonyiwa, mugambe Mukama akukolemu omulimu. Mukama Yesu anaatera okudda. Bino bitunyiga naye biri mu byawandiikibwa. Matayo essula 5 Matayo essula 5 tuve ku lunyiri olusooka. Bwe yalaba ebibiina, Matthew chapter 5 from verse 1. Bwe yalaba ebibiina n'alinnya ku lusozi n'atuula wansi, abayigirizwa be ne bajja gy'ali, n'ayasamya akamwa ke n'abayigiriza ng'agamba nti, balina omukisa
abaavu mu mwoyo kubanga abo Obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe. Balina omukisa abali mu nnaku kubanga abo balisanyusibwa. Balina omukisa abateefu kubanga abo balisikira ensi. Balina omukisa abalumwa enjala n'ennyonta olw'obutuukirivu kubanga abo balikukusibwa. Balina omukisa ab'ekisa kubanga abo balikwatirwa ekisa. Balina omukisa abalina omutima omulongoofu kubanga abo baliraba Katonda. Balina omukisa abatabaganya kubanga abo baliyitibwa baana ba Katonda. Balina omukisa abayigganyizibwa olw'obutuukirivu kubanga abo Obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe. Mmwe mulina omukisa bwe banaabavumanga, bwe banaabayigganyanga, bwe banaabawaayiranga buli kigambo ekibi okubafumya nze. Musanyuke mujaguze nnyo kubanga empeera yammwe nnyingi mu ggulu. Kubanga bwe batyo bwe baayigganya bannabbi abaasooka mmwe muli munnyo gwa nsi, naye omunnyo bwe guggwaamu ensa balirungamu munnyo nabaki. Tegukyasaana nate wabula okusuulibwa ebweru abantu okugulinnyirira. Mmwe muli musana gwa nsi, ekibuga ekikubibbwa ku lusozi tekiyinzika kusibwa. So tebakoleza tabaaza kugivuunikira mu kibbo wabula okugiteeka waggulu ku kikondo kyayo, nayo ebaakira bonna abali mu nju. Kale omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo mu maaso g'abantu, balabenga ebigambo ebirungi bye mukola, balyoke bagulumizenga Kitammwe ali mu ggulu. Nkomye ku lunyiriri lwa 16 Matayo essula ya 5 okuva ku lunyiriri olusooka kutuuka ku lunyiriri olw'e16. Mu ezo nsaba omaakinge olw'omunaana, olw'omwenda, olw'ekkumi n'olw'e11 zimaakingire ddala. Olw'omunaana lugamba tebalina omukisa abalina omutima omulongoofu kubanga abo baliraba Katonda. Oyo Richard Muhumuza. Balina omukisa abatabaganya kubanga abo baliyitibwa baana ba Katonda. Olumaakingire lw'omwenda. Balina omukisa abayigganyizibwa olw'obutuukirivu kubanga abo Obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe. Mmwe mulina omukisa bwe banaabavumanga, bwe banaabayigganyanga, bwe banaabawaayiranga buli kigambo ekibi okubavumya nze, okubavunaanya nze.
ebigambo ebyo bifumiitirizeeko obufumiitiriza. Olulala lubadde lugamba olw'omukaaga nalwo lumaake nina omukisa abalumwa enjala n'ennyonta olw'obutuukirivu kubanga abo bali kukusibwa. Olw'omusanvu nalwo lumaakingi balina omukisa ab'ekisa. Fuba obeere wa kisa ogenda kukwatirwa ekisa. Fuba nga bw'osobola awuliriza ku Salt FM naawe awuliriza ku Salt TV. Fuba obeere wa kisa naawe ogenda kukwatirwa ekisa. Enjala n'ennyonta tebikulumiranga bwereere, bikulumire obutuukirivu. Kye ŋŋambye nga mbasaba nti ekisiibo kitandikira awo era enkya Monday to Sunday, lunch hours zibeerewo Monday to Friday, ng'osabira famire ya Richard Muhumuza, ng'osabira obulamu bw'okubeera nga olongookera ddala obeere nga toliiko kyakunenyezebwa, ng'osabira ekkanisa yonna mu nsi yonna. Mukama waffe anaatera okudda tatwalako ffeffekka, naye buli ateekwa okusikira obulamu obutaggwaawo. N'abo bennyini abakozi b'ebibi balokoke nabo basikire obulamu obutaggwaawo. Mbeegayiridde era nyongera okubeegayirira ennyo, temufuna kizibu ku mitima gyammwe ekisobola okuggalawo oluggi lw'eggulu nti abalala tebayingira kubanga batutta. Bassebo ne bannyabo, newankubadde nga tuttibwa, Bayibuli etugamba bweti mu Matayo essula ya 10 olunyiriri olwa 28. Matayo essula ya 10 olunyiriri olwa 28 egamba bweti, so temubatyanga abatta omubiri wangi, so temubatyanga abatta omubiri naye nga tebayinza kutta bulamu, naye mutyenga ayinza okuzikiriza obulamu n'omubiri mu Geyeena. Naye mutyenga ayinza okuzikiriza obulamu n'omubiri mu Geyeena. Kaakati bwe tuba tunaamutya tetumulaba ne tudduka, tetwogera Katonda ne twekweka, tukwata kiragiro kye. Yagamba tusonyiwenga abatukola obubi. Essaala egamba etya? Tumire tugisabe. Essaala eyo eri mu kitabo kya Matayo, leero ndi mu Matayo mokka, eri mu kitabo kya Matayo essula ya 6 okuva ku lunyiriri olw'omwenda okutuuka ku lw'ekkumi n'essatu. Essaala ya Mukama waffe, yimusa emikono.